oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV. Nze SULA SSENYONGA ate mpozi okubeera nga nkutuusa akamawulire golina okubeera mpozi nga ate omanya. Olunaku olwaleero tugenda kubeera mpozi nga tubawa embeera Sabasajja Kabaka wa Buganda gy'alimu olunaku nga luno olwaleero. Naddala ku biki ebadde bitambula. Wabula nyongera okujjukiza gwatanaba ku subscribinga, beera mpozi nga ate osubscribinga, olekayo comment ku videos zaffe, kiba kituyamba okumanya reaction y'abantu. Ate naawe ayagala okubeera mpozi nga otumira ku bantu bo, obaweereza obubaka bonna, olaga love eri abantu bo, oli mu diaspora, oli ku kyeyo, oliwa kugamba nti weereza ka video ko nga temulimu noise yonna, nga temulimu na sound mu background obange ey'oluyimba, nga leyi mulimu gwe wekka gw'oyogera ku noti 758-748-35. Ngambe noti 758-748-35. Kale gye buvuddeko amawulire gazze gatusaturatinga nga galaganga embeera Sabasajja Kabaka wa Buganda gy'alimu nga bw'eri embi. Abantu bagamba Sabasajja Kabaka atali seefu, Sabasajja Kabaka mulwadde, Sabasajja Kabaka bitya malowoozi ne gatambula. Gabadde gatambula mangi nnyo. Katikkiro wa Buganda ono nga ye Kabaka mpozi ate ow'ebweru. N'avaayo n'akola yandibadde nga press release n'ategeeza Obuganda bwonna nti Sabasajja Kabaka ali bulungi, talina buzibu bwonna. Era abantu abasinga ne batabeera bamativu. Olunaku olwajjo waliwo videos ezafulumye ng'abantu bagenze ku lubiri olw'Emmengo nga baagala kulabira ddala embeera Kabaka gy'alimu eri etya. Ne beekwata butambi ne bagamba olubiri luno lukuumwa n'amagye lukola lutya. Bannaye, Sabasajja Kabaka wa Buganda alina amagye ge agamukuuma era nga gamuweebwa gavumenti ya Uganda. So gwe tosuubira nti ojja genda ku lubiri lwa Sabasajja oleme kusangayo security yonna, oba mwali oba taliimu, embiri ze zonna we ziri zikuuma amagye. Olubiri olwa Twekobe, olubiri olw'Ebbanda n'embiri endala zonna zikuuma amagye. Kyoba omanya Sabasajja Kabaka alina security ye nga ye emukuuma. So kati muleke gamba nti ate Sabasajja oba yawambiddwa alaba olubiri lukuuma amagye biki nedda. Sabasajja Kabaka ali mu mbeera nnungi nnyo era talina buzibu bwonna. Bangi babadde bajja boogera biwanvuwanvu nga kwogatiriza bali abakutte obutambi n'obuvidiyo ko n'abali abakyala abadde batambuza obutambi obw'ekifuusa obw'obulimba. Nze sobola na bupuleyinga mu show yange ng'eno olw'ensonga ate mba nnyongera kubeera nga ate njolesa ekintu ekitaliimu nsa. Wabula olunaku olwajjo amawulire gafulumye. Before olunaku olwajjo Sabasajja Kabaka wa Buganda yalabibwako ku kitebe ekya International Affairs gye bakima oba gye bagabira passport ng'agenza okufuna passport ye. Era bw'atyo passport ye lwagifuna n'addayo ewuwe. After some few days Sabasajja Kabaka n'agenda e Kenya. Era obutambi mwabulaba bwatambula nga Sabasajja Kabaka ayingira Kenya. Naye kisinga okubuzaabuza abantu kye kino nti Sabasajja Kabaka olwatuuka ku Ebusia, security gye yalina n'emugibwako n'aweebwa security ey'e Kenya. Eyo yenkola nti kasita oyingira mu ggwanga lyattu, security gy'ozze nayo eba tekyakulinako buvunaanyizibwa olw'ensonga omukulu takulira mpya bbiri. Awo banga agamba nti wawambye. Bw'atyo Sabasajja Kabaka yagiwako security ye n'aweebwa ey'e Kenya. Mpozi n'abayambi be ba aid abeerawo nga bamuyamba
n'abantu abasajja abamuliko abakungu ddala. Eyo n'enkola yekolebwa mu mawanga gonna agasinga okujjako eggwanga lya Bungereza, eggwanga lya Amerika, mpozi n'omugenzi Gaddafi be balina enkola enjawukanamukko nti ye ne bwe yabanga alazeewa naddala mu mawanga gano aga Africa omugenzi Muammar Gaddafi nga asigala ne security ye, era mwalabanga abakyala ababeerangako abo be balinga bamuprovidinga security. Enkola ya America yo buli wolaba ennyonyi ya America Air Force One awo manya weetudde eri ku ttaka lya America, oba etudde mu Africa, oba etudde rather mu Uganda oba Kenya, weebeera etudde mu ggwanga lya America. N'omukulembeze waabwe waabeera ali aba ali mu ggwanga lya America, era security ebeekolawo ebeera ya America. Kyekyawukanako mpozi ate ku byaffe eno ebirala. So njagadde okulaga nti abantu balibo kye batambuza nti Sabasajja ayinza okuba yafuna ekirwadde ekyamulumba naye abantu ne batayagala kukola ki, kubuusa oba kugamba Abannayuganda oba Abaganda. Baasose ne bakivugira eyo mu bulwadde. Sabasajja ali bubi, ali ku ndiri, era akola atya. Ekyo ne kigaana okukola. Katikkiro yavuddeyo n'akitangaaza, ne basalawo bakikube mu mbeera endala nti Sabasajja bamuwambye. Ekyo nakyo kifu. Embeera nno bwetyo eyongera, tetwagala kubeera nga tutabangula mirembe. Buli kimu tukikole mu ddembe. Nkugambye Sabasajja Kabaka yasembayo okulabibwako nga ayingira eggwanga lya Kenya. Gye buvuddeko Sabasajja Kabaka abadde yakakuza amatikkira ge ag'omulundi ogwa-27. Tubadde nga tubeera n'ebikujjuko ebyenjawulo, era Sabasajja Kabaka nga ajaguzaako ku bikujjuko ebyo ebimu n'abeerako n'abantu be. Ku mulundi guno ekitaasobose. Bw'atyo Sabasajja Kabaka yasazeewo agendeko ku lugendo okuwummulamu e Kenya, era nga mpozi ekinsonga enkulu emutwalayo era oluusi etera okumutwazaayo mu biseera nga bino kye kikujjuko ky'ebisolo kye bayita Masai Mara. Masai Mara kye ki? Ensolo ziba zitambula mu kisinde ennyingi. Enjovu, empologoma, buli kisolo ky'omanya ekiri mu Africa nga kiri mu Kenya kiba kitambula nga kiyita mu Rift Valleys ne bisala ne bidda ku saidi ey'e Tanzania, ne ebirala nabyo ne bisala ne biva e Tanzania ne bidda e Kenya mu ngeri y'emu. Ekyo kibayita Masai Mara, era nga ziyita mu Rift Valleys. Kale no activities nyingi nnyo ezitakinga place, era ekintu kino tugambye bw'obanga osobola okugugolingaawo genda kuteekamu ekigambo kyayita Masai Mara, ojja kulaba what happens mu Masai Mara. Ekirungi nti ebintu bino ku mutimbagano kwebiri ojja kulaba ensolo zibeera nnyingi nga mbutuufu ziba zeewuunyisa omulabi. Kati Sabasajja ye Kabaka aba agenze okuwumulizaako ebirowoozo bye, era lwe lugendo lwaliko. Bw'oba otunuulidde waliwo ebisolo ebifunamu nga crocodile, nti zaate zifunamu nnyo kubanga waliwo omugga ebisolo bino we bisalira. Kati crocodile zezo oluusi zimanyi okuteegeraawo ne zirya ku bisolo bino. Ekyo kibayita Masai Mara. Ensolo zitambula zo kizitemba butembi kibuli mu bwongo eringa traditional yazo. Kiringa wano bw'ona ogamba nti bannaffe baganda baffe abagisu nti mu mwaka bweguti mu mwezi bweguti balina okusala embalu. Kati n'ensolo ezo nazo zikiri mu bwongo nti mu bbanga bweriti mu mwezi ogw'omunaana tulina okukola kye tuyita Masai Mara, ne tutambula ffenna mu kisinde wamu ne tumaakinga ne tufuluma eggwanga
nezirye nezimachinga neziyingira eggwanga eddala. Kikolebwa mu Kenya na Tanzania mwokka. So kati ye yembeera Sabasajja Kabaka ali okke, talina buzibu bwonna, ali bulungi era ne Katikkiro yakibagambye. So gega amawulire ge tulina olunaku olwaleero, ate mpozi n'amawulire amalungi eri bannaffe abagizi ba Nuupu. Kyagulanyi Honorable yagenze mpozi n'awubako olubu lw'ebigere eri jjajja wa Obuyisiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge ne bawayamukko, era bw'atyo n'amuwa emikisa gye. Nga bw'omanyi nti mu Buganda emikisa giva mu bakulu ne bannaddiini. So Kyagulanyi bw'atyo yaweereddwa omukisa okuva ew'Omulangira Kasimu Nakibinge. Sijja kubeera mpozi nga ate nsukka waneeno nkugamba tova ku BOCAT TV, amawulire amatuufu we gasibuka. Weereza ka video ko ku noti 754 688 704 35 osobole okubeera mpozi nga ate owulirwa era olabwa ensi yonna. Beera bulungi, mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli. BOCAT TV